ekyokuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Njagala ebyawandiikibwa bya Yesu bindage ekkubo nze akoye ennyo, tewali kirobera kwaka kwabyo birago bulokozi nga mwali. Mpa ekitabo ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Mpa ekitabo ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Mpa ekitabo ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. Mpa ekitabo ekitukuvu ennyo kuba Yesu, ekyo kye kinnuŋŋamya. 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 Omulabi waffe wa 3ABN nsanyusa okulabako, nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze omuweereza wonna Mutebi Maureen, ntuuse ne puroguramu etuumiddwa Bayibuli egamba ki. Tuzze ne puroguramu eno ng'era ekigendererwa ekikulu ky'ekyokuddamu ebibuuzo by'olina eri ku nsonga ezikwata ku kukkiriza. Okkirizibwa okubuuza ekibuuzo kyonna kasita kibanga kikwata ku Bayibuli ne ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okusinziira ku kunoonyereza mu Uganda weewaawo ne mu nsi yonna, tulabye ng'abantu bangi balina ebibuuzo bingi ku Bayibuli. Okugeza Bayibuli yavaawa, kitabo ky'Abazungu oba kyakabuse okuva mu ggulu? Yaabange lwaki Bayibuli? Saba otuule owulirize
kubanga program eno egenda kutuyamba nnyo era ng'omulamwa gwayo omukulu gwe gw'okutegeera n'okumanya ekigambo kya Katonda, so nga ate n'okukitegeera nti no Bayibuli erina ebyokuddamu byonna eri ebibuuzo bye twebuuza mu bulamu bw'ensi eno ne ku nsonga ezitukwatako ng'abantu ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bwe ntyo bwe nkwaniriza ng'ate era sirinzeka program eno tugenda gitembeeta n'omusumba Ivan Sebagala okuva mu kkanisa y'e Najjanankumbi. Omusumba waffe tusanyusa okukulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Yeebale n'okubakuuma. Atukuumye gye tuli balamu. Omulimu ogukoze musumba. Mukama atusobozesezza erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twagala okwebaza Katonda kubanga gospel rally twagikola ne tugiggusa. Nnyo. Era nsuubira nti ekitiibwa kya Katonda kyayolesebwa. Naye okuva ku program ne ku gospel rally eyo abantu basigala balina ebibuuzo bingi. Era nga kye kimu ku kigendererwa ky'okuteekawo program eno okwongera okutambula n'okuddamu abantu abakyalina ebibuuzo ebingi ku nsonga ze twayogerako oba oliawo n'ezo ze tutaakoonako. So musumba program eno abantu baweerezza ebibuuzo okusinziira okumpi n'ewala, era nga tetuluddeewo katugende ku kibuuzo kyaffe ekyasoose kyaviiridde ddala Saudi Arabia okuva ewa muganda wange Naffe wa Shamila. Yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti Katonda ayogera naffe mu birooto, ensibuko y'ebirooto yeeriwa? Nze ndoota ebirooto mu bbanga ttono ne bituukirira. Nsaba kunnyonnyolwa. Mukama tumwebaza kubanga atuwadde omukisa okuba nti abantu babuuzizza ebibuuzo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Puroguramu eno olw'okuba nti egenda mu maaso era ng'ekyaliko ku ndowooza 3pm, nsaba olimekwati wansonyi kusindika kibuuzo kyo ku namba z'essimu eziri wansi awo nga bwe zikulagiddwa. Ekibuuzo kijja kuba kiddibwamu. Katwewombeke tusabe tuddemu ekibuuzo ekyo. Weewaawo. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, tuwa amagezi n'okulungamizibwa nga tuyiga. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Kituufu Katonda ayogera naffe mu birooto. Era bw'osoma ekitabo kyakubala essula y'e12 olunyiriri olw'omukaaga waliwo ebigambo ebikulu bye ndowooza nti yabuze ekibuuzo yeetaaga okubimanya. N'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaawanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama n'ategeezanga gy'ali mu kwolesebwa, n'ayogeranga naye mu kirooto. Olw'ekyo okuloota nkola ya Katonda, mwayita okwogera n'abantu be. Abuuzizza ekibuuzo nti kaakati bye ndoota bituukirira n'ebirala. Ebirooto bye tuloota bisobola okutuukirira, naye waliwo ensonga lwaki tubiroota, nakyakibuuzizza. Tuloota lwa nsonga nga 3. Ebbiri ziba zikwatagana ku mibiri gyaffe, physiology yaffe nga bwe tuli, ate emu ebeera ekwatagana ku supernatural powers, nti Katonda oba balubaale nga bakuleetedde ebirowoozo ebitali bituufu. Abantu abasinga obungi baloota lwa mmere, baba bakkuse ne baloota yennyabo digestive system, kasaba digestive disorders. Waliwo connection nene nnyo wakati w'obwongo n'olubuto. Era singa olubuto lukaluubirirwa okugoya emmere n'ebirala, weesanga omuntu ayingidde mu birooto n'okutambula n'okukola emirimu asobole okwekisasayizinga digestion ebeere ng'eteekebwawo. Era abantu abali emmere nnyingi nga bagenda okwebaka bakulungutana mu kiro. Abasawo kye baba batugamba ekyeggulo olina kulya katono osobole okuyambako. Ekyokubiri, abalala baloota lwa birowoozo bingi, kiyita stress. Bantu babeera n'ebizibu bingi, nalowooza ku kino, nalowooza ku kiri, atya kino, atya kiri, alabye bino, alabye biri. Ebintu ebyekuŋŋaanya mu bwongo bwaffe kati bwe byekuŋŋaanya nga bingi ne byesanga bikomyewo. Kati bwe bikomawo otya bino, oloota odduka, ogudde mutoyi, oloota emisota gikuluma, oloota naye nga nno nessalire nti waliwo n'obuzibu bwonna, naye oloota lwa birowoozo ebingi n'ebikutisa n'ebikweraliikiriza. Akati then engeri y'okusatu abantu baloota olw'okuba nti Katonda oba Setaani asazeewo okuba ng'ayita mu ngeri eyo okubaako nekyaleeta eri obulamu bwabwe. Naye emirundi mitono nnyo gye tuloota nga bye tuloota Katonda y'abituwa si mingi. Era kyawulabe nnyo omuntu alaba ebigambo bino okulowooza
nti ekirooto okuloota guli awo mukutu munene nnyo Katonda gwakozesa okwogera naffe. Kibi nnyo kubanga abantu bangi be baloota baagala nnyo okulinaanya be baloose n'amaanyi ag'enjawulo, either setaani oba yandoosezza oba Katonda. Nedda, tuloota lwa nsonga ndala ebiseera ebisinga. Naye wabula kye njagala okumutegeeza kiri kimu, newankubadde nga bye tuloota biyinza okutuukirira, oba newankubadde ng'omuntu ayinza okuba afunye ebirooto, naye amanye nti Katonda yatwebikkulira ate okusinga ennyo okuyita mu kigambo kya Katonda alina okuyita mu Kristo Yesu. Kyenva asaba mu kitabo ky'Abaebbulaniya eno essuula emu olunyiriri olusooka agamba nti Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi, mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogeranga naffe mu Mwana. Abaebbulaniya essuula emu olusooka n'olwokubiri. Gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Kikyengezaako tegeeza mu kino nti Katonda bwe yasalawo okwogera n'olulwe lw'Omwana w'omuntu yayogera naffe okuyita mu bannabbi, era kye kigambo kya Katonda. Akati olwaliro tulina omusana ogumala ku buli kintu kyonna Katonda kyayagala okutugamba. Katonda kati yeetaaga kutuloosa tulye biki ate tuleme kulya biki. Katonda teyeetaaga kutuloosa owase mukazi ki, waliwo abantu ababeerawo Mukama ndoosa ondaga omukazi. Mu Bayibuli Katonda yaluŋŋamya dde omukyalo omutuufu yandifaananya atya. Katonda teyeetaaga kukuloosa kulaba mulimu gw'onaakola, kubanga mu byawandiikibwa Katonda yatuluŋŋamya dde bwe tuba twandikoze emirimu twagikoze tutya. Tulina obuluŋŋamu obumala mu kigambo kya Katonda. Twetaaga na birooto Katonda okwogera naffe. Olwekyo omuntu yenna ali yaloota, bw'olootanga ekirooto okigeraageranyanga n'ekigambo kya Katonda, kubanga mu Bayibuli mulimu omusana mungi nnyo n'okusinga gwe tufuna nga tuloose. Ate Bayibuli eno toyinza giroota, naye obuluŋŋamu bwa Katonda buli muno. Onoonya mulimu buli muno. Oyagala kuyiga nkwata y'amaka guli muno, oyagala kuyiga nkuza y'abaana eri muno, oyagala kuyiga magezi ga kulya gali muno. Kakati oyagala kuloota ki? So mu bufunze ne bw'oloota ebirooto ne bituukirira, kakasa nti by'oloose biri mu kkubo ne mu buluŋŋamu ne mu musana ogw'ekigambo kya Katonda. Naye bw'oloota obuloosi n'ozuukuka ku makya kati Mukama nalabika ŋŋambye ntambule ŋŋende Obungereza, weerimba. Omusana gumala oguli mu Bayibuli. N'ekirala Bayibuli egambye yatwebikkulira okuyita mu Mwana. Kale bwe tuba nga tukkiriza Kristo okuba omulokozi waffe ne bwe tutaloota. So we don't need to rely on dreams. Era kyabulaba nnyo n'okutambula ng'obuuza mune musumba ndootolola, mumanyi waliwo ab'amasitalinga mu birooto. Musumba naloose nga neewuuba ku mugwa, kati gwe nno oli bubi sitaani kyagenda okukola gwe. Bannange naloose nga ndya emmere naye nga teggwawo ti ekigenda okuba ku gwe, bajja kutulimba. So twesiga ekigambo kya Mukama kye tuba tubuuzaako buli nsonga. Ne bw'oba oloose ebirowoozo byo kabiddire ebirooto bibeere subjected eri omusana ogubikkulira mu kigambo kya Katonda. Omuntu oyo ajja kuba n'emirembe. Musumba, waliwo kyempulira nti okusazaamu ekirooto naddala ng'obadde oloose ekirooto ekibi, omuntu n'omulanga ayogera nti nkisazaamu mu linnya lya Yesu, ekyo kyogerako ki Musumba? Ekituufu kiri nti bwe tufuna nightmares bye bintu ebitutiisa, kikulu nnyo okusaba. Yes, kubanga tosobola kumanya oba mulabe yakireese, tosobola kumanya oba obulamu bwo buliko ekizibu. Bw'oloota ekintu kyonna nga kyantiisa, kikulu nnyo n'osaba. N'otegeeza Mukama nti wakati mu kirooto ekifaananako bwe kiti nsaba onkuume, nsaba ontangire omubi, nsaba oyongere n'okunyweza mu kigambo kyo nga sisagaasagana. Si ekyo tekirina mutawaana. Oli waddembe okusaba ebyo byonna by'oloose ne by'olabye, Mukama n'akuwanirira n'obiyitamu nga teweesitadde, newankubadde okukubaako kubanga alina amaanyi agayinza okuyimirira ku ludda lwo n'akulwanirira. Amiina. Musumba, mpozi okwongera okuyamba ku Shamira kubanga agambye nti ebirooto ebisinga bituukirira. Oyinza kumuwa kwegamba amagezi kyoba bukakafu ki nti okugyawo okweraliikirira kwayinza okuba nako, kubanga biyinza okuba nga bituukirira ku lw'obulungi oba ku lw'obubi. Kati bigambo ki by'oyinza omugamba okusinziira ku kyawandiikibwa akola atya okusinziira ku birooto byaloota ne bwe bituukirira? Kaakati obwesige mu Katonda kye kigambo ekisinga obukulu. Bayibuli egambye temwesiganga mbalaasi, temwesiganga ndogoyi newankubadde abazeebagala, kubanga abazeesiga teziriimu ssuubi. Obwesiga bwaffe bunaavanga eri Mukama. Kibi nnyo okuteeka obwesige mu birooto
n'okulowooza nti ebirooto bye bigenda okudecidinga destiny n'okutambuliza obulamu ku birooto. Ekyo kikyamu. Newankubadde ng'ebirooto weebiri, newankubadde nga tuyinza obiroota ne bituukirira, naye ebirooto tebirina kubeera nkwe tutambuliza obulamu, si bye bisalawo kyekinaatubaako enkya. Katonda ye nannyini kusalawo ku biseera byaffe eby'omu maaso. Kati oyo alina pulaani ennungi gye tuli, ez'emirembe, ez'essanyu, ez'obuwanguzi gwe tuba twesiga. Wakati mu kuloota ne bituukirira eyo si nsonga, ekikulu kiri kimu, bwe biba nga bituukiridde ng'obulamu bwaffe tubutaddemu oyo Katonda amanyi eby'omu maaso, ajja kutuyamba okutubituukiriza ku lw'obulungi alina okuwangula. Amiina. Musumba tweyanziza, kansubire nti muganda wange Shamira ekyokuddamu okifunye okuyita mu Musumba byatugambye. Ono afande Sali asinzidde Masanafu yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti omwana w'omukadde eyettanira ebyensi ng'okunywa omwenge, amasanyu n'ebirala, nga tasinza ku Ssabbiiti naye ng'aweereza ekimu eky'ekkumi. Eky'ekkumi ekyo kiweebwa omukisa. Kakati bajjagala musomero yonnyiriri mu Samwiri ekisooka essula 16 olunnyiriri olw'omusanvu. Agamba nti naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira mu maaso ge newankubadde embala ebweri empanvu, kubanga mmugaanye. Kubanga Mukama talabanga abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Weewaawo. Kaakati tetulina buyinza kusalira mwana wa mukadde ono musango nti olw'okuba akoze ebibi n'ebikyamu olwo kyawaayo eri Katonda tekikkirizibwa, kubanga akiwa Katonda ate Katonda akebera mu mutima munda. Ffe abatamanyi kiri munda mu mutima tuyinza obutasobola kugusala mu butuufu, wabula nakutegeerera ddala yo n'ekigendererwa kye ekyokukiwaayo. Ng'oyinza okumulaba ng'awaayo amaaso go ne gatunuulira omwenge gwe yanywedde jjo, naye omanyi ki oba wakati mu kiro nga tannawaayo yatabaganye ne Katonda we ne yeenenya. So kati ekibuuzo ekyo kirungi, naye Katonda ye mutuufu okutubuulira oba akikkiriza oba nedda. Naffe kye tumanyi kiri kimu nti oyo yenna ajja eri Mukama n'omutima ogwewaddeyo era ogukkiriza era ogwenenyezza, n'aleeta ekirabo mu maaso ge, Mukama akyaniriza. Kaakati ebiri emabega w'ebyo byakola nga tannakireeta, ago maaso gaffe oluusi bwe galaba. Naye Mukama nannyini kuweebwa kirabo, nze kyemmanyi kiri kimu nti buli ajja gy'ali mu kwenenya n'okusiima byawaayo abikkiriza. Ate era mpozi kirungi n'okujjukira nti ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo. So kaakati ssente oba ziri luddawa oba ziri luddawa, okuggyako nti kikola enjawulo kyekigendererwa lwaki oba otodde, kubanga ekyo Mukama kyatunuulira. So oyinza oga nti nzo ssente ngambi kubanga zikwatiddwako musiyazi, naye ekyo eri Katonda si nsonga. Naye omutima guno oguwaddeyo guno oguwaayo ogwo Katonda gwakebera, kyavaga nti nkebera mutima. Kati ye bwagukebera nga gulina ebigendererwa ebituufu eby'amazima eby'okuwaayo, ye Mukama ekiraba akyaniriza, irrespective of ffe kiki tubadde tulaba kungulu eri omuntu oyo, kubanga Katonda yasinga okutegeera okusinga ffe bwe tulaba. Mpozi era Musumba nsaba oyamba afande ayinza kuyamba atya omwana w'omukadde ono ng'oggyeko okumutunuulira obutunuulizi n'okubeera nti amujajinze amusalidde omusango, akola atya okumuyambako, kubanga obunafu bubaawo ng'abantu tugwa enkya n'eggulu, naye akola atya okumuyambako mu ngeri y'okuzimba n'okuyamba omwana? Kituufu kiri nti Bayibuli egamba musituliaganengako emigugu gyammwe mwekka na mwekka. Amaaso gaffe oluusi gayinza okutunuulira oli abbye n'abeera malaya ate n'aleeta ekirabo, naye nga naffe tulina emitawaana emirala miki. Ne Yesu yakisanga nnyo ng'Abafalisaayo amaaso ge gatunuulira abantu abalala ng'ababi ennyo, bo ne beerabira ekiri mu bo, era nga tebaagala nabaweeyo birabo, tebaagala nabajje mu kkanisa, nga nabamu baagala nabba kuba mayinja, n'abamu nga tebaagala nakuwonyezebwa bawonyezebwe kubanga babi nnyo. Naye Yesu engeri gye yakwatangamu abantu bane tuwa ekyokuyiga nti Katonda yeeteesiteese okwaniriza buli muntu nga bw'ali nga tasosodde. Naffe kitugwanidde okukoppa Yesu, buli muntu yenna nga bw'ali, newankubadde nga tumulaba ng'alina obunafu obw'enjawulo, tuvunaanyizibwa kumusembeza, kumusabira, kumwagala, nakakasa nti obulamu bwe buzimbibwa butereere, ave mu kizikiza atambulire mu musana. Amiina. Yes. Kale afande Sali ndowooza obiwulidde ebyo, yamba omwana wa Katonda oyo okumutereeza mu kkubo ery'obutuukirivu.
Nsumba twaweerezeddwa ekibuuzo omulabi waffe ono naye teyataddeko linnya lye yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti abakuuma amateeka bali wansi wa kikolimo nga bayibuli bwegamba kyava abuuza nti kitegeeza ki abakuuma amateeka ekibuuzo ekyo kikulu olunyiriri olwo lukozesebwa nnyo mu mulembe gwaffe ekisinga okubeera ekyomutawaana nti abantu balwogeza kyerutayogera lusangibwa mu Bagalatiya 3 tuyinza olusomako nekituyamba okufuna ekifaananyi ekituufu ku kibuuzo kyabuuzizza. Bagalatiya essuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi agamba kubanga bonna abayima mu bikolwa by'amateeka bafugibwa kikolimo kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli atabinyiikirira byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo ky'amateeka okubikolanga. Olunyiriri olwo bw'olusoma n'abalukozesa olwaleero byanjawulo. Olunyiriri olwo bw'olusoma obulungi terulina bwe lugambira nti abakuuma amateeka bali wansi wa kikolimo. Abantu balusoma ne bafunamu okuvunula kwa mirundi 3. Abamu bagamba amateeka kye kikolimo kyennyini nga basomye luno. Abalala bagamba bagakuuma bali wansi wa kikolimo. Ate abalala bagamba nti kalola okuba nti amateeka gano galimu ekikolimo ffe abali mu Yesu tetulina kugakuuma. Kati ensonga ezo 3 zonna ebikolimo biri omwo kaakati kaŋŋende menya amateeka kubanga munnange nze ndi mu Yesu ekikolimo. Kyenjagala okusooka okutegeeza abantu abali ebigambo bino twegenderezenga nnyo buli twogera ku kigambo obutakuuma amateeka nga tusinziira mu kisa ne Yesu. Simanyi kiki ekitegeereza ddala omuntu ogamba nti abali mu kisoba bali mateeka tetulina kukuuma amateeka. Simanyi kiki ekitegeereza ddala kubanga tekikolera ddala makulu muntu kugamba nti alina eddembe okumenya amateeka. Simanyi kiki ekitegeeza. Simanyi bw'oyinza kugamba nti omuntu alina eddembe okwagala muka munne. Simanyi bw'oyinza kugamba nti olw'okuba Yesu yajja katulina eddembe okutambula n'akabazzi nenkakuba munnange n'akutuka n'afa. Simanyi oba ddala Katonda abeera mu ggulu eyo n'asanyuka ng'abantu abaalokolebwa bamenya amateeka ge naye nga bagamenya kubanga bakkiriza Yesu. It doesn't even make sense. Naye wabula ekibuuzo kyabuuza kitegeeza ki kati kyetwagala okunnyonnyola. Obadde okimanyi nti Bayibuli eyogedde yennyini egamba nti akolimiddwa. Olaba ekikolimo we kiva akolimiddwa buli atakwata mateeka. Ekitegeeza nti amateeka go si kikolimo. Amateeka go n'omuntu yennyini si mukolimire. Obuzibu buli ku muntu omu yekka. Amateeka gajja n'ekikolimo. Constitution y'eggwanga ejja n'ekibonerezo nti bw'oyimirira mu konvoyi ya pulezidenti ekibonerezo kyo bwe kiti botta omuntu ekibonerezo kyo bwe kiti. Constitution si yembi naye constitution ejja n'amaanyi. Amateeka gajja n'ekikolimo eri buli muntu yenna agamenya. Ekikolimo ekyo kimanyi. Bayibuli egamba mu Baluumi 6:23 nti empeera y'ekibi kwe kufa. Ekikolimo amateeka kye galeeta eri omuntu kufa era buli agamenya ali wansi wa kikolimo kya kufa. Lazima ateekwa okufa. Ekikolimo kyayogerako wano amateeka kye galeeta kye kikolimo ekyokufa. Kwegamba ekiva mu consequences z'okumenya. Ekikolimo is a consequence. Ekikolimo kyekiva mu kumenya amateeka. Atagamenya takolimiddwa. Omuntu atambulira mu mateeka talina kikolimo kyonna kimukwata. Omuntu atambulira mu biragiro bya Katonda takolimirwangako. N'amateeka si kikolimo. Akolimiddwa oyo agaana okugatambuliramu. Lwaki akolimiddwa? Kubanga empeera y'ekibi kukola ki? Kufa. Kakati okuyamba olugano n'okutegeera nga bamaze okutegeera ekikolimo kategeere kino nti abo bonna abatakuuma amateeka be bali wansi w'ekikolimo. Kikolimo ki? Ekyokufa. Naye si ekyo kyokka. N'abo abagatunulamu nga banoonya obutuukirivu mugo nabo bali wansi wa kikolimo kyekimu. Olunyiriri olw'ekkumi kubanga abayima mu bikolwa by'amateeka bantu ba mirundi ebiri. Amateeka galeeta ekikolimo eri bantu ba mirundi ebiri. Asooka y'oyo agamenya. Owookubiri oyo asinziira mugo afune obutuukirivu. Lwaki? Olw'okuba nti tegagenda kumuyamba kufuna butuukirivu. Kati ekikolimo ky'okufa naye kimulina. Kubanga omuntu alowooza nti ngenda kukuuma amateeka nfune obutuukirivu mu maaso ga Katonda ate nga amateeka tegagaba butuukirivu.
kitegeeza nti ebbanga lyonna agenda kulimala ng'anoonya ekintu kyatalifuna era anaagenda okutuuka ku nkomero yaago nga naye okufa kumututte. Yesu kyagamba Abafalisaayo. Musumba kati olwaki tugakuuma. Naye ate wali n'agamba nti naye ate abali mu kisa bawona ekikolimo ky'amateeka. Lwaki bakiwona? Bakiwona kubanga ekisa kituyigiriza kukuuma mateeka. Tito 2:11 kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kituyigiriza ffe n'abaalokolebwa okutambulira mu biragiro bya Katonda. Obadde omanyi nti okusobola okukuuma amateeka ga Katonda tekirina kuyima mu maanyi gaffe, kirina kuyima mu maanyi ga kisa kya Kristo. Yensonga lwaki buli yalokolebwa n'abeera wansi yagatuukiriza mu ffe. Kati ate ekikolimo kinansanga wanga ndi mu kisa kubanga bwe mba mu kisa ntuukiriza Katonda by'ayagala. Ekyokubiri, ekisa kino tekikoma bukomi kumpa amaanyi kutuukiriza Katonda by'ayagala. Naye n'ekikolimo ky'amateeka kyennyini Yesu yakinneetikira ku musaalaba e Gologoosa. Kati bwe nzikiriza Yesu ofuna ebintu bibiri. Ekisooka, ekikolimo kinzijibwako amateeka kye gandintaddeko. Ekyokubiri, ekisa ne kimpa amaanyi okugatambuliramu. So I cannot be cast when I'm in Christ. Naye buli lwe siba mu Yesu nfuna ebizibu bibiri. Ekisooka, nsinziira mu mateeka nsobola okufuna obutuukirivu ate nga tegasobola kubumpa, ekikolimo ne kinsigalako. Ekyokubiri, ngamenya kubanga siri mu Yesu, ekikolimo ne kinsigalako. So oyo yenna aganye Yesu ali wansi wa kikolimo ky'amateeka. Oyo yenna amukkiriza tali wansi wa kikolimo ky'amateeka kubanga Yesu yamuwonya ekikolimo kyago ate n'amuwa n'amaanyi okugatambuliramu kireme okumukwata nate emirembe n'emirembe. So kwegamba nti ekisa kinyamba okutambulira mu mateeka kubanga nalokolebwa. Ate kyakubiri nti nga kuuma kubanga si ge gantukuza naye kwe ganyamba okutambulira mu butuukirivu. Ekyo bwe kiri nti amateeka ga Katonda tegatuwa butuukirivu. Kano tagama nko tukuuma amateeka tufune obutuukirivu. Wabula amateeka ga Katonda z'empisa z'abatuukirivu. Z'empisa z'abatuukirivu. Kigamba kijja naturally kyekola kyokka oli muwulize. Era bw'obeera mutuukirivu n'owulira ng'olina obuzibu ku mateeka omanya obutuukirivu bwo bulala si bwe bwa Katonda. You can't have a problem with the law when you are righteous. Katonda oyinza gamba nti nina ekizibu kinene nnyo okutambula nga sitta. Kati bannanga tuli bubi nnyo bannange nina ekyowereddwa okubeera nga sikwana baka abandi. Obaako ekikyamu. Ebaako ekikyamu. So olunyiri lwetaaga lutereezebwe. Abayima mu bikono by'amateeka bali under curse. Why? Kubanga the law won't save them. Ate naawe abagamenya nabo bali under curse. Why? Kubanga bagamenya empeera y'ekibi kwe kufa. Naye abayima mu kisa abo bawanguzi. Ate gatuwa n'emirembe. Mutereevu. Wow. Tweyanziza Musumba olw'okutangaaza okwo. Twafunye ekibuuzo ekirala Musumba kyagambye nti lwaki amateeka g'ebyokulya n'amalala mugakwata ate nga tulokolebwa lwa kisa kubanga abagakwata tegasobola kuba butuukirivu. Olina engeri gy'okizzeemu ng'olambulula ku kiri naye nga tetunagenda mu maaso n'ekibuuzo ekyo kakisooke tuwummulemuuko tukomawo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo kwe tubadde nakwo. Nyongera okukutegeeza nti puroguramu eno egendereddwa okuddamu ebibuuzo by'olina ku nsonga z'obulamu. Bayibuli oyinza okuba ng'ogitinkudde ng'ogiyinamu ebibuuzo bingi. Kano ke kaseera era gwe mukisa ogutuweereddwa okulaba nga tufuna ekyokuddamu tulabe ddala ddala Bayibuli eyogera ki ku nsonga ezitukwatako n'ebyo ebitubobbya omutwe. Nga tukugamba nti osobola okwongera okwekuumira ku puroguramu eno kubanga egenda kutambula nga tweyongera okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye oyinza okuba nga weebuuza nti ekibuuzo kyange kibatuukako kitya. Twagambye nti ogenda kukozesa ennamba z'essimu eziri ku screen naye bw'oba olina peni n'akakalaamu olina olupapula n'akakalaamu osobola okuziwandiika
kuba nkimanyi nti oyinza okuba nga olina ebibuuzo bingi togenda kukoma leero okubuuza kubanga ogenda kweyongera okubuuza so otutuukako ng'oyita ku nnamba z'essimu 0785 36 88 95 eya MTN 0785 63 88 95 ku ya Airtel eri 0752 37 48 08 njikuddiramu omulundi gumu 0752 37 48 08 wetugendedde mu kuwummula tubadde n'ekibuuzo kyetulese mu ddiiro nga kigamba nti lwaki amateeka g'ebyokulya n'amalala mugakwata ate nga tulokolebwa lwa kisa kubanga abagakwata tegasobola kuba wa butuukirivu. Musumba yongerezaawo. Kaakati waliwo okubaganya ebirowoozo kunene nnyo mu Bayibuli wakati w'amateeka n'ekisa ng'ekiruubirirwa be bayigiriza ab'obulimba okuyigiriza abantu nti ebintu bino tebikwatagana mbu bikontana. Kyokka nga mu kuyigiriza kwa Bayibuli amateeka n'ekisa tebikontana, bitambulira wamu. Amateeka n'ekisa bikwatagana. Amateeka tegayina mutawaana na kisa, ate ekisa tekirina mutawaana na mateeka. Kati obuzibu buba ku muntu so si ku biri byombi. Ekisa kijja kubanga waliwo amateeka. Bwe watabaawo kiragiro ekisa tekirina mugaso. Tebasobola kugamba nti pulezidenti awadde ekisonyiwo omuntu atazizza musango. Musumba togenda wala ni mu maka gaffe mwennyini mulimu amateeka agafuga amaka. Era ekisa kijja etteeka limaze kumenyebwa nti ssaawa 2 buli muntu yenna alina okuba nga ayingidde mu kikomera. Bwe ziwera 2 etteeka ligamba basibewo. Kaakati omwana n'adda 2 kitundu n'asigala ebweru. Empewo n'emufuuwa, enkuba n'etandika okujja nga n'ebweru atyayo olw'abazigu n'abantu abayinza omutuusaako obulabe. Olwo n'alyoka aba nga yeetaaga ekisa. Kati kyova ofuluma n'ogenda n'oggulawo nti newankubadde etteeka lyagaana okuggulawo naye ekisa kimuteereddewo omuwaatwa omwana oyo n'ayingira. Oyinza otya okuŋŋamba nti byombi tebikwatagana? Tewaba kisa okugyawo nga waliwo amateeka, era bw'ogamba nti tewali mateeka tewali kisa. Awatali mateeka tewali musaalaba. Yesu teyandize kufa nga tewali mateeka ga kumenya, kubanga Bayibuli egamba yajja kufiirira bibi byaffe. Kati ate bibi twandibijjeewa nga tewali mateeka. Bwe twali tukyali aboonoonyi yajja n'atufiiririra. Twafuuka tutya aboonoonyi nga tewali mateeka? Olw'ekyo amateeka gegongera okufuula ekisa eky'omugaso. Kati Setaani ayagala nnyo amateeka gaveewo. Amateeka bwe gavawo kitegeeza ekisa tekikyagasa nsi. Ekisa bwe kiba tekikyagasa nsi, kati abantu bagenda kuyima mu kyo ate bamenya amateeka. Olaba Setaani bwali omugezi. Mazima gennyini. Setaani akimanyi bulungi nnyo nti amateeka bwe gabaawo ekisa kigenda kukola amakulu. Tegerekese bulungi. Kati kyava alwana amateeka gaveewo, ekisa kisaabaane kifuuke kya lujjulungu. Buli ekisa lwe kifuuka nga kya lujjulungu abantu ate me basinziira ate ne bagenda ne bamenya amateeka. Kati Pawulo kyagamba wano mu Barumi 6:15, kale tukole tutya? Tukolenga ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula kisa kitalo. Tunyweza manyweza. Kyabulabe nnyo omuntu okulowooza nti bwe tuba wansi w'ekisa ate tulina kutambulira mu Katonda bye yalagira. Pawulo kyabuuzizza wano, kati ate tukole tutya? Olw'okuba nti amateeka si ge gatufuga, kaakato tusinzire mu kisa twonoone. Pawulo kikyategeeza bw'agamba nti amateeka si ge gatufuga? Pawulo kyategeeza nti amateeka si ge gatufuga kiviira ddala mu nnyolo 14 awo wennyini, kubanga ekibi tekibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga wabula kisa. Pawulo kikyategeeza mu kino
nti abantu abafugibwa amateeka ekibi kibeera mukama waabwe kikyategeeza kasite ekibi kibeera mukama wange olwo kati amateeka ganfuga amateeka kitegeeza ganfuga kasita kakutana n'ogenda ku street n'otema omuntu nga constitution ekunonako era poliisi etuuka mangu nekutwala ndi constitution ekwetaaga ate okumanyanga musumba kikufuga nga bw'olesa ekyokulabirako kyokutta nti osigala n'obulamu bwo bukyuse tosigala kyekimu osigala olumirizibwa omusango ogwo ogulaba gw'olumizibwa ng'ossa omuntu onanako okwekweka you are under the law ate ne bwe buba bulimba kikwetaagisa okulimba ebirimbo birala bingi okusobola okubuggalira okunyweza kyewasooka okulimba butereevu so ofuuka musibe era muddu kati wa obusibe buno obuddu bw'ekibi butuleetera okubeera buli kiseera nga tuli wansi w'amaanyi gaago kubanga amaanyi g'amateeka kibonerezo kaakati buli muntu yenna ng'omubiri gwaguwaddeyo okufugibwa ekibi n'obutali butuukirivu buli lunaku abeera wansi waago nze seetagana kumanya oluusi constitution birimu ne constitution byeyogera biyinza obutankolera makulu naye lw'otegeera nti eggwanga lino lirina constitution bw'oba oyagala okutegeera nti lirina constitution genda omenya amateeka naye oba togamenye obeera good citizen ne bwetebawo ne bagamba nti eriiyo oba mutuuze bulungi teryakunoonya we are subjected to the constitution n'omulamuzi agijjayo mu kooti n'agamba nti akawaayiro namba 3 akatundutundu bwe kati koogera bwe kati lwaki omulamuzi ajjayo constitution kubanga komaze okubba kati oli wansi waayo ng'eryo ke kutandikako nze atabye sirina kyennonya mu kooti n'obuwaayiro bwayo oba mu buli oba temuli it's none of my business kati Pawulo kyagamba nti abantu abafugibwa ekibi era abali wansi w'amaanyi gaakyo era abeegomba okutambula nga bwe kigamba buli kiseera amateeka gabali bubi naye ababeera wansi w'ekisa tegababa bubi lwaki kubanga ekisooka omusango gwago Yesu yagobasonyiwa ekyokubiri ekisa kyaba w'amaanyi okugatambuliramu kati gwatalina gwo bwe kyekigana okuddewo ne weebaka gwatalina gwo se kyekikusuza nga teweebase constitution ne bagiwandika ne bagikyusa emirundi 10 nga tolina musango gwokoze terina maanyi ku ggwe amaanyi egafuna nnyo kasitoza omusango oba tonnaza musango ebanga etaliiwo oyinza n'olowooza teriiwo mu ggwanga so mu bufunze kyetugamba nti okubeera wansi w'ekisa tekituwa ddembe ate kumenya mateeka okubeera wansi w'ekisa kituwa maanyi genda mu maaso kugatambuliramu era bw'olabanga omukristaayo oli mu bulamu obugaana okutambulira mu mateeka ga Katonda kubanga oli wansi wa kisa ekisa ekyo ekikufuga si kyekisa kya Kristo Yesu ekirokola ekisa ekyo ekikufuga kyekisa kiri Setaani kyayagala ekikubeeza mu mbeera ng'osinziira mu kyo oyonoone ndaba omwana ono gwe baggulidde akomewo ewaka ntegerekese bulungi adde mu nnyumba kubanga yatuuse ng'essaawa ziyiseeko ndaba ng'agamba n'enkya nja kudda kikeerezi ate enkya kankomewo na ssaawa 4 kubanga jjo bwe nazze yanzigulidde kale enkya kankomewo ssaawa 4 kubanga ekisawo ekiri kati kambuuza ekibuuzo olwo ku mwana ono okumuggulira we yabadde akaaba empewo bwe yatuuse ekikeerezi kiba kimugasizza oba nedda taba takifunyeemu kiba tekimugasizza kimugasa bw'amanya nti eri yabadde ensobi nakoze ensobi ne banzigulira kati omulundi oguddako bannange kantuuke mu budde kati Yesu kyaluubirira ekisa kya Katonda kibaawo kwongera kutuleetera kuwulira Mukama so si nti kibaawo eyazze kubbira ekitundu ate okomewo ku 6 kubanga banaakuggulira ekyo kifuula ekisooka kubanga tekirina muki mugaso lwekyo ffa mu puroguramu eno nga tuddamu ebibuuzo omulabi tukugamba bwe tuti nti ekisa kya Katonda kyajja olokolebwe era kyajja kikuyigiriza okukola Katonda by'ayagala bw'obeera wansi waakyo ofuna maanyi gatambulira mu Katonda by'ayagala bw'osinziira mu kisa n'ogaana okuwulira Katonda kiba kitegeeza n'ekisa kya Katonda tekikugasizza era tokifunyeemu kyevanyega lusomo nyiri wano olusembayo Balumi 6 wano lusooka kale tunaayogera tutya tukolenga ekibi ekisa kyeyongere nga kitalo abaafa ku kibi tunaabeera tutya abalamu mu kyo nate owulira ebigambo ebyo kale twogere tutya tugende mu maaso nga tukola ekibi ate olw'ekisa kyeyongerenga Pawulo agambye nkitalo God forbid yes. Twafa ku kibi mu Yesu Kristo ate kakati tuyinza tutya okugamba nti olw'okuba ayina ekisa kingi atuddemu tukikole
Otumanyi nti abo bonna abakkiriza Yesu ne babeera wansi w'ekisa kye bafa ku kibi, kye bava bakuuma Ssabbiiti kubanga baafa ku kibi, kye bava batabba kubanga baafa ku kibi, kye bava batayenda kubanga baafa ku kibi, kye bava batatta kubanga baafa ku kibi, kye bava balya nga Yesu bw'ayigiriza kubanga baafa ku kibi. Ne bwe balemerwa okukola ekyo, ekisa kiri kisigala kibagamba nti amaanyi weegali era bageesigamako ne beenenya era ne bakomawo ne bakola nga Katonda bw'akola ki bw'ayagala. So kati Musumba kitegeeza omwagalwa tulaba era atuwuliriza amateeka weegali ate nga tuganyweza naye ekisa kituyamba okugakuuma obutagwa mu kikolimo kyago na kibi. Yes. So kati ekisa kakibeerewo okutuyamba okufuusibwa n'okudda obujja. Yes. Obadde otambula bubi otereeze okutambula kwokwo okubi. Bw'osonyiibwa kkiriza nti osonyiddwa era otereeze, toddayo kubanga baakusonyiye nti bajja kukusonyiwanga ebbanga lyonna. Yes. Kale tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege okuddamu okwo. Omwagalwa tulaba ekibuuzo kirala kigamba nti tulaba nga amateeka ag'endagaano enkadde byali bisiikirize. Ajulizza mu Bakolosaayi 2:16. N'abuuza nti lwaki mugakuuma ate nga Yesu yajja? Ensonga y'amateeka Musumba. Kirabika abantu kibabobbya omutwe. Amateeka gano Setaani agalinako ekizibu. Kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ekibi kwe kumenya amateeka. Naye Yesu yennyini yayogera mu Matayo 5:17-18-19. Temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Mbaga amazima nti eggulu n'ensi okutuusa ebiriggwaawo, ennukuta emu newankubadde katonyezaako mu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Kale buli anaadibyanga erimu ku go newankubadde erisinga obutono n'ayigiriza bw'atyo aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Buli anaagakwatanga era n'agayigiriza aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kati Yesu bw'ogamba nti Yesu bwe yajja kitegeeza butakuuma mateeka. Nakyogeddeko n'ebibuuzo byaffe ebyasoose. Nindayo olumu omuntu lwanannyonnyonnyola kiki kye kitegeeza ekigambo ekyo, kubanga tekikola makulu mu bwongo bwennyini obw'omuntu ne mu kuyigiriza kw'ebyawandiikibwa. Toyinza gamba nti Yesu yajja tubbe, tekikola makulu. Yesu yajja tuleme kubba, ekyo kye kikola amakulu. Yesu yajja okutuukiriza amateeka ga Katonda. Agambye sajja kudibya wabula okutuukiriza. Ekitegeeza nti Yesu akola ebintu bibiri. Ekisooka ebyo ebyali mu mateeka ga Musa ebyali bisonga ku ye byayise ebisiikiriza byatuukirira. Naye ate si gonna amateeka Katonda ge yawa Abayisirayiri nti Yesu yali azze kutuukiriza go nti kaakati wazze kategakyakola makulu. Kubanga mulimu amateeka si ga mikolo gokka. Amateeka g'emikolo byali bisiikirize bya Yesu: kusaddaaka, eweema y'okusiikanirangamu, obwakabona, embaga endagire n'ebiweebwayo n'embaga ezaakuumibwanga. Ebyo byalinga mu ceremoniology, ebyo byasonganga ku Yesu Kristo era bwe yajja amakulu gaabyo ne gatuukirira. Kati ne bw'obikola tebirina makulu, kiringa bw'olaba okukomola. Okukomola nakwo kuli mu ceremoniology. Kati ne bw'okomolebwa oba n'obutakomolebwa tekikyalina sense. You can circumcise, osobola okukomolebwa oba oyagadde, naye tekikyalina spiritual significance mu kyo kubanga kyali kisonga ku Yesu. Kati bw'okomolebwa n'otakkiriza Yesu tolina kyofunamu. Osobola okusaddaaka, osobola okusala endiga yo oba oyagala ewaka n'ogamba ne katusale embuzi yaffe tugyeriire, naye tekyalimu spiritual significance kubanga kati Yesu ye saddaaka. Era kati bw'osala embuzi n'otakkiriza Yesu oba omaze budde, ekyo kyategeeza nti byali bisiikirize. You can go on. Osobola okugenda mu maaso ng'osaddaaka ensolo zo, osobola okugenda mu maaso ng'okomola bw'oba oyagadde, naye manya nti mu byo temukyalimu makulu ga bya mwoyo kubanga amakulu gaabyo mu Yesu Kristo gakola ki? Gatuukirira. Kati bw'oba onoonya amakulu agali mu saddaaka n'okukomola tokomola, ogenda mu Yesu. Mu bufunze kye ŋŋamba kye kino nti Yesu Kristo bwe yafa alina amateeka ge yatuukiriza aga Musa agali ag'emikolo. Naye amateeka 10 aga Katonda ago ga mirembe na mirembe. Ago go Bayibuli egamba nti
entebe ya Katonda yennyini is the foundation. Ago go Katonda yagawandiika n'engalo ye tegakyukakyuka. Ago go tewaliwo kisaalo kirituuka nga tetugeetaaga. Kubanga teriyo budde bulituuka ng'okubba kulungi oba okutta mu bufunze. Ne Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu eri mu mateeka ago. Ssabbiiti yaliwo nga ne Yesu tannajjanga n'ekibi tekinnaba kukola ki? Kubaawo. Kale kibuuza bwe kiba nga Ssabbiiti yaliwo nga n'ekibi tekinnabaawo olwo kitegeeza nti Yesu Kristo ne bw'ata ekibi ne bwe kitandibaddewo kubanga Yesu yajja lwa kibi. Singa tewaaliwo ekibi Yesu teyandizze ku nsi. Naye ate Ssabbiiti yaliwo nga n'ekibi tekinnakola ki? Ekitegeeza nti ekibi ne bwe kitandibaddewo Ssabbiiti yali yakusigala ng'ekuumibwa. Kubanga Ssabbiiti esonga ku Yesu. Ekigifuula esonga ku Yesu kati nti amakulu gaayo gaayongera ennyo okutuukirira Yesu bwe yajja. Naye nga Ssabbiiti etusongera ku butonzi. Yesu okujja kwe kutulaga kibi. So mu bufunze omuntu alabye ebigambo bino era nsaba olugano n'akitegeere nti Yesu bwe yajja teyajjawo busobozi waffe na kubanga tukkirizibwa okukuuma amateeka ga Katonda. Yesu bwe yajja gatuukiriza mu ffe. Kati Yesu aba yajja kutuukiriza amateeka mu ffe ate lwaki ogamba nti Yesu bwe yajja tugamenye? Actually Yesu bwe yajja tuyina ate gakuuma nnyo kubanga yagatuukiriza mu buki mu bulamu bwaffe. Amusumba mu bufunzo bw'ekitalo nsaba otulambuliremu okwo katono. Galiwa amateeka Yesu ge yajjawo ne galiwa ge yanyweza. Kaakati kubanga awalabika we wali okutabukatabuka mu kitabo ekyo kyennyini wennyini wasomye olunyiri luli Bakolosayi 2:16 osobola okusoma olunyiri lw'14 lugambye n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agijja wakati mu kkubo bwe yagigomerera ku musaalaba. Endagaano eyawandiikibwa amateeka Yesu gajja mu kkubo ge mateeka Musa ge yawandiika. Mu biragiro Musa bye yawandiika mwalimu amateeka agaali gafuusa ag'obulabe eri omwonoonyi gatya nga tegamuganya kusemberera Katonda kubanga si Muyudaaya, nga tegamuganya kusemberera Katonda kubanga takutte bulombolombo, tegamuganya kusemberera Katonda kubanga tasaddaase, tegamuganya kusemberera Katonda kubanga takuumye embaga ndagire. Kati Pawulo agamba nti Yesu bwe yafa amateeka ago gonna agaali gateerawo obukwakkulizo bwe tulina okutuukiriza tusemberere Mukama, Yesu bwe yafa ago yagasangula kati mu ye tugenda butereevu eri Mukama. Amusumba actually yensonga lwaki Yesu bw'afa ku musaalaba ejjiji liri ne liyulikamu ebitundu bibiri n'endiga neyeddukira n'egenda tekyalaba lwaki efa mu mukono gw'omusumba nekigwa butereevu. Kwegamba yatuggulira ekkubo nti atuukirizza biri byonna bye tuyise ebisiikiriza abituukiriza. Kaakati tuli baddembe okwaproachinga okutuukirira Katonda ku ntebe ye ey'ekisa okuyita mu Kristo. Kati tuyise mu bulombolombo bwakunaaba kulya biki n'ebirala nga bwe byali mu ndagaano enkadde. Amiina. Tweyanziza nnyo Musumba, okirambuludde bulungi nnyo. Musumba mpozi n'ekibuuzo ekirala kibuuza nti singa Adamu teyalya kibala singa Adamu teyalya kibala kyamugaanibwa ekibi kyandibaddemu mu nsi olwaleero? Kaakano ebibuuzo bya singa bizibu. Kuba tetumanyi oyo kitegedde nti singa teyawasa mukazi oyo yandibadde awasizaani Katonda yamuwasa. Kati kizibu nnyo okumanya kiki yandibadde akola singa teyakola ekyo. Era singa teyakikola twandibadde tuli mu kirala. Era singa teyakikola twandibadde kati tuli mu kirala. Kaakati kizibu nnyo okugamba nti kino kye kyandibaddewo. Naye newankubadde nga kizibu nnyo okugamba tuyinza ogezaako okunnyonnyola ekitonotono mu bufunze. Bwe tusoma mu Bayibuli abantu bano bombi bwe baamala okwonoona engeri Katonda gye yaggyawo ebibonerezo yeewuunyisa. Kubanga olubereberye 3 osoma olunyiriri bw'osoma olunyiriri olw'15 agamba nti nange obulabe kati awo ali ku mukazi nange obulabe naabuteekanga ali ku musota. Katusome omukazi ndowooza olunyiriri olw'16 n'agamba omukazi nti okwongera naakwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto mu bulumi mw'onoozaaliranga n'okwegomba kukunaabanga eri musajjawo naye anaakufuganga. Ebibonerezo bya Katonda eri omukazi tebizingira mu nsi yonna, biri ku ye yekka. Ate bw'otuuka ku Adamu n'agamba Adamu nti kubanga wulidde eddoboozi lya mukazi wo
nolya ku muti gwe nakulagiranga njogera ntogulyangako ensi ekolimiddwa ku lulwo. So ensi ekolimirwa lwa Adamu. Mukutegana mw'onojjanga ekyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo, awo n'omukazi alina okuteganiramu. Buli kintu kyonna Katonda kye yayogera ku Adamu kyali kyakuba ku bonna. Kyokka kye yayogera eri omukazi kyali kyakuba ku ye yekka. Kati lwaki ensi etwetikka nti no? Bayibuli egambye ensi ekolimiddwa ku lulwo. Ekikolimo ekyo tekyawula mukazi na musajja na bitonde byonna. Ekyokubiri, muntu yozo mw'onooliranga emmere. Waliwo ekitonde kyonna ekitamala kutuuya n'okulya nga kituula butuuzi awo ne bwe kaba kawuka. Ekyokusatu agambye amaggwa n'amatovu okubonaabona kwa muntu yekka Adamu, golaba kwa musajja yekka. Agambye wano okutuusa lw'olidda mu nfuufu omuntu yekka yakka mu nfuufu. Adamu yekka, omusajja yekka yafa. N'omukyala. Teriiyo kibonerezo kyonna Katonda kye yawa Adamu ng'ekibi kimaze okubaawo nga kyakoma ku Adamu yekka. Buli kye yamuwa kiri ku bitonde byonna. Naye omukazi ebyo byasigala. Egolayo omusajja azaala tekati obulumi omusajja naye n'azaalira mu bulumi. Kaakati kyentegeeza newankubadde eriyo abagamba nti obulumi babuwulira. Kituufu babuwulira naye ate tebaluma tebawulira bwakusindiika mwana era teri musajja alibutegeera. Mu bufunze kye ŋŋamba kye kino, bw'otunuulira engeri Katonda gy'awamu ebibonerezo kirabika ng'ensi ekolimirwa ku lwa Adamu. Kati singa Adamu ye teyayonoona kaawa ne yeerira ekibala kye, ebibonerezo bye baamuwa byasigala ku ye yekka. Tulina ekirowoozo ba Bible scholars nti singa Adamu teyayonoona ensi yandisigadde mu perfectness yaayo. Omukyala n'abonerezebwa ebibye ebizibu bye era Katonda n'amugja mu gaapu y'ensi n'awa Adamu omukyala omulala oba n'amukolera ekirala kyonna oba n'amugamba kati togenda kuddamu kuba na mukazi oba najja n'afiirira ekyo tekisoboka. Katonda teyandize kufiiririra Eva nga Adamu tayonoonye, yali wakumugjawo bujja. Yali tayetaga lwaki ate afiiririrako kaawa kubanga ensi n'ebizibu ebyava mu kibi bigituukako lwa Adamu. Fe tulowooza naye singa si kyangu kukiddamu naye kirowoozo actually Bible kyeva egamba nti omusajja gwe mutwe gw'amaka. So ebisoba mu makaago omukyala ayinza okuba nga alina ensobi z'akoze naye byonna ebisoba mu makaago omwami ovunaanyizibwa okubitereeza n'okulaba ng'otambuliza amakaago ku mutwe omukulu Kristo Yesu. Kubanga era n'omukazi yaggyibwa mu muki? Mu musajja. Weewaawo. Kale tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege olambuludde bulungi. Kansuubire nti omwagalwa atulaba era atuwuliriza olina kye weetwalidde era kye wejjiddemu mu kuddibwamu kw'ebibuuzo bino. Biriwo okutuyamba okwongera okwetegereza n'okumanya ki Katonda ky'agamba. Ate okuyiga tekukoma. So bw'ototuula n'ogamba nti ebyo byaba abatannaba kutegeera Katonda, ebyo byaba abatasoma Bayibuli. Naye buli nkya n'eggulo tusoma okwongera okutegeera n'okusemberera Katonda n'okumanya wa we tulina okutereeza. Tukyali bulungi kuba tuli mu lugendo. Olw'okuba tuli mu lugendo tulina okutereeza tulabe nti wano nkyali bulungi, wano nteredde, tulyoke tusaanyizibwe mu maaso ga Katonda. Tweyanziza nnyo omulabi waffe okubeera nti weekuumidde ku puroguramu eno, ate era suubira bingi kubanga tukyalina bingi ebyokuleetera kubanga n'ebibuuzo mu nsi tebigenda kuggwayo paka Kristo ng'akomyewo. So olw'ensonga eyo beerako ku puroguramu eno oyongere okuyiga, oyongere okumanya ki Bayibuli kyegamba era obeeko bye weetwalira gwe. Tukujjukiza nti bw'oba olina ekibuuzo enamba y'essimu gy'oyitako eya MTN eri 0753-838-95, eya Airtel eri 0752-37-48-08. Mukama abawa omukisa, mbaagaliza ekisa kya Katonda okubeera nammwe, abawanguze mbibasoomooza, abawe emikisa mu ebirungi bye mukoze, ate era n'okubasaasira we bibasobyeko. Omwagalwa bwe tutyo bwe tutambudde ne puroguramu yaffe olwaleero era nsigadde ndi Maureen Namutebi n'omusumba waffe Ivan Sebagala Samwiri. Naye nga tetunnamaliriza oba olyawo katusabe Musumba ogenda kutuweerayo okusaba tumalirize puroguramu yaffe mu kitiibwa. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe, tuzzeemu ebibuuzo ng'abantu n'okulungamizibwa kw'otuwadde, naye Omwoyo Omutukuvu y'ayinze nnyo
okunnyonnyola ababibuuzizza ne babitegeera. Nsaba akola omulimu ogwo mu bulamu bwabwe. Otuwe ekisa n'omukisa n'obugabirizi bubeere ku ffe leero ne bulijjo okutuusa emirembe gyonna wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Ameena. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo